tutandikire ku Zari kasita naawe oli mweru. Yes sir. Osobola okungamba nkoze ensobi. Andi mweru. Manyi naku zino omuntu olina mwetegereza. Zize engalo. Edda baagambanga nti no Florence mweru ogamba kale mulamusizza. Naye kati okugamba nti mweru gamba leka ndabe. Ampe ku bugalo. Wave ku bugalo bw'abantu ojja kusaba by'otasobole. Mwatange kwogera kwange eggwanga lirimu abatujju katuve ku butujju. Naye kakati olutalo lwe tubadde mu wiiki eno Dubanyumidde. Lutalo lwa maka. Lutalo lwa reality Florence. Kituufu. Abantu baawukana bakyayawukana baliyawukana. Baawukana ate bakyayawukana ate era balyawukana. Kubanga tebasobola kuva kubanga n'ekigambo kiweekiri okwawukana. Okwawukana weeko ate n'okwagala. Weekuli ate tekuli. Anti gye tukoma okubeera mu kwagala n'okwawukana. Naye kati waliwo relationship eyo ebeerawo ng'abantu ababiri bakoze eki. Baawukanye. Kakati problem y'emboozi eno be bantu ababiri abajja wakati w'abantu ababiri abaali awo ne baawukana. Omusajja n'afuna omukazi, omukazi n'afuna omusajja. Mwenga muli wakati mwina we muddinamu ne musisinkana ng'abaali abaagalana. Kakati sale bisinga abamwana baba baana kati bana babiri ababeegattako obusobozi bw'okubategeera nti nadda munange nno oyo taata wa mwana we kati agenze kumulaba biwabala byamukutte ku mukono just yayagala kulaga mwana we nti maama bamukola ki bamufaako awo wakyasinza okuva obuzibu era Shakib wiiki eno twalaba lwakuba kale simanyi izitooka okutandika kudiscussinga opinion z'omutamiivu. Kankubulire Saymore okuva n'olwaleero. Omutamiivu aba ategeera. Omutamiivu tayiiya. Omwenge teguyiiya. Omwenge guba gumugjeeko nsonyi kaŋŋambe bwe ntyo. N'atuusa kye yali yasirikira edda. Omwenge wala gitasobola kunjiyiza yawo n'entandika okwogera Oluswayiri nga sirwogeranga. Ntolumanyi olwo. Naye bw'onaamunywa n'akutuuka Saymore bwe mba nina kye nnakola nga wati okunnyingira ng'oli soba ojja kujja oŋŋambe gwe nno Florence luli waŋŋamba bw'oti ne bw'oti kyannuma olwo ensonyi zikunaabuse era nze omutamiivu tasobola kuŋŋamba bigambo bye ne ŋŋamba mbu lyabadde ettamiro nno. Ekyeza teri muntu mutamiivu alina mu authority kuddanka era n'akugamba nti amusole nabadde entamidde. Kunze sijja kwogera bala kunze teri ajja kunkola kibi oba nvumo bakola atya ŋŋambe lyabadde ettamiiro oba otegeera just likuggyako nsonyi ne likuwa buba buvumu n'okyusa ebyakulema. Kati siza wano wentamiira n'enkusonse ku bugambo kiba kyali ku mutima. Dda essaawa zino mwami Sembajje mukama waffe essaawa zino kiyinza okumbeera ekizibu naye singa okumwambala nasinga mba omuntu oyo manyi buli omu omwenge gumukola bibye singa mba omuntu oyo nga bwengunywa nkala lwejja okumugamba mukama wange wakola bwoti ne bwoti nejjukira oli mukama wo watya kumuyingira nga oli soba kinaalabika kitya era enkya bw'agera kuba nagamba tambula wampisizaamu amaaso togamba omusajja nabadde kakati kitegeeza Zari ebigambo bino byayogera byali biva ku mutima era nenkeera bwawulira audio gye yakola ng'agamba bye nayogedde nabyeyogeredde nabadde ntamidde naye nafunye amaanyi agabifulumya mwagala ngwe eddalu mwagala ngene mu depression lwakuba siina kwogera. Kakati ate tufuna omukisa okusinzira ku gaali we Shakib naye byasooka okwogera yali tayagala bifulume neera yali mutamiivu yali ayogera nga you can open up nga njogera naawe ng'oyogera na munno kati ng'omanyi ono Florence tajja bifulumya okosa asobola bifulumya naye omanyi buli w'oyogera ekigambo kya buto saaga akozesa kigambo kivuma okugwako omuntu gw'ogamba ekyama n'olowooza nti okiterese however maybe kya buntu obutabikwata byonna era ojja ssanga nga bit by bit bitandika okufuluma oba okitegeera so osanga yali amanyi ajja bifulumya naye ng'ate maybe tebiri mu ddoboozi lye naye okusinziira ku byangambye Shakib tambi bw'afulumya byamugamba asooka kunyiiga. Lwaki wabitadde cause
yali mukambwe yali munyivu nga mulimu n'ebintu eby'omunda omuli obukodo Zari mukazi mukulu obukulu kuzala bambi yali anyize bambi amazima gali mangi a lot of truth tegali mazima how sure are you ntino gali mazima mbuswagalo gambe emyaka jali mutegizaala ngago mutamivu gabadde mazima ngaha wachago omutamivu talina kye yateeka mu kiryawo kiyobola nnyo Zari ku independence ye yawa queen ekimuli ate gwe waliwo oli mwana muto bulijjo ngamba ndi musajja mukwale nkugamba ebyaliwo obiwakanya naye kati bakuwokola nange salawo onangirire mu buto ekyo kiveewo mu maaso ga TV ekyokubeera omuto tekinfuula atamanyi olyoko nembe limba otyo so kakati Shakib ne bagamba mbu Shakib yatuddeeyo n'agamba era kale wadde byafuluma kibadde kyennuma naye kale amazima agamanyi era kati omuntu anakakkanirako awo yagamba mwenna mukimanyi Zari mukodo okuvira ddala ku mikwano gye mpaka ku baganda be kati bwe mutwe mugendo tulangira ng'obukodo lwakuba sivaako kange kani ndawo Zari gwe kyokola mwene waffe gye tukayanira ng'oleeta bwe wawa mwebali naye mwennyini yeewa omukulu tebamuwangako imana 2,000 zibaziwaani abakazi balangira nano si ye yabyeyogeredde si mukazi yeyalangidde naye gundi za Zari temwalimu kulangira kiri awo kityo temwalimu nnyo kityobuula anti Florence bwonkuba oluyi ate tontendeka ngeri yakkukubamu nti nze nkukubye luyi kakati ate gwe waki onkubye 2 What did you bring on the table? Tacho mwe mwakyeterawo mwe mwakyeterawo ye yayogera bwogezi amafuta genvuga gange emotoka zenvuga zange nayogera kabya motoka kozi yagaba bikaji Maybach yange ate endala yayogera kyendala awo kasiri Volkswagen waliwo yagiyise Volkswagen Volkswagen bane anti kaduuka oli otya tujje tukuyigiriza ekigambo ekyo kyali kimusi kikulese ekigambo kikulese abaana abato n'obuvubuka obuto gwe wakafuna n'obuvubuka obuto nayo yange invuga ne Range Rover n'ennyumba gye ndimu yange kakati gwe katosobola kuŋŋamba nti siina kwogera simanyi nina kwogera bwenti na bwenti naye ng'ekituufu bw'oba nga tolabirira naye nedda kambira n'omukazi ow'abaana abanoononya omutandikira omulabirira nga anti bw'oba tolina busobozi togendayo ye mama ye talaba alina busobozi gwe anti katoleeta kajanja kasusse abaana abana bakola kiraasi ebintu bino jala ebintu bino tubitegere bulungi bannange tubitegere waliwo ofuna omusajja n'afuuka taatawo n'afuuka ddaddi ng'akulabiranga muki naye waliwo embeera omusajja mwakusanga ng'ate alina fuuka mwana kati kkiriza obeere omwana kkiriza obeere omwana byonna omwana bye bamukola bigumire ensi nebyo byokambwala kambwala wandiwasa omuntu nze sisobola bayize nze sisobola kuwasa muntu kyova olaba nze nakugamba ebyago bimanyi naawe nze nina gyesiikira nakooyo okunjira okumblackmailinga eyasimba ebba wange omumanyi sirabako tomumanyi n'omumanyi ani Saymore wandaga kiwuduwudu wano kyekyali kiwuduwudu nakava mu trauma kompe kumbo tewangambye Diamond agenda kujja biki nemwamu naye nze mbadde simanyi Diamond agenda kujja Diamond ozona bwe natuuka okubeera ne Shakib yali tankubira amasimu ng'agamba wenkubira obeera ne bbaawo tokwata simu zange mpa simu z'abantu ababeera waka bwe mbakubira nfuna abaana bange
kyo kitegeera. Of course, yes. Naye yankubidde nangamba Diamond azze wano ne mugamba kati kyengenda okusaba kiri kimu. Bakwata videos ntyobola kwena watokutte buli muntu ali awo gwamuyise. Tokaja mikwano gyokukwata videos genda kumuvumya ku internet. Abantu bagenda kumunkinga nga basizidde ku video ezo. Kituufu, yes. Nabuga example gundi abantu bangi bakoparentinga nku example ya Rema ne Kenzo. Yes. Naye Rema there is no at any point where you disrespected Zari. Hamza. And making sure by all means are protecting the situation. But as abantu ba disrespecting abanga bayitidde ku byobero okoze. Kituufu, yes. Ngakubira wayise msajjawo nange nompita. I'm like I didn't even know he's coming. Wallahi billahi tallahi lado okunkwira nabaya wange. Nawadde simanyi nti taatifa bwe yakubidde abantu abalina essimu ye mu nyumba like my sons namuwa amasimu ga my sons all of them and then I've got a step brother naye abakazi tugumira bingi lwakuba tetwogera naye tuba tugumidde ebintu bingi lwakuba tetwogera nookera ku makya omukazi nga nze boss lady buli kimu ku nsi kuno omukazi kyeyeetaaga nkirina nvunamira musajja naye naakulaga nti tolina bw'oli oli musiru naye butala yeepange alivuga mpagaite nyo olunaku lwaleero weewale ebintu ebikozesamaza bigenda okumvumya kubanga mental health yange bigibagalinga Kituufu, yes. nebitakomuuko zino comment obuulira bano nakomentinga kino Shakibu bamukozesa usitiko Shakibu you don't bring it on the table sana kyoli mwavu omukazi akulabirira olina gguma ebivuga binyafekisinga ntubavuga ti si bituufu naye tukimanyi nebeezaawo. Kituufu, yes. Kati nawadde munaye ekyala onakoze okulaba nga ki ng'ate vidiyo nazitandise okufulumira kumu. Yes. Live kyeyakoze. Kati ne ŋŋamba omukazi ono kati mugambe ki? Nankubira simu nga sigakwata. Okunkubira simu nga sigakwata n'agenda n'akola live n'apaayiriza. Shakibu bba wange takwata masimu ng'atamitanyedde omwenge n'atamiira. Ebyo nno byebyawo tulyawo. Naye nalabyeko vidiyo Shakib Zari yakomyewo mu kibuga. Nkaddeeyo ngali ali mu nviiri za gold nkadde yali yako mu bisala by'ekivulu kya Irene ekivulu kya Irene abadde manyi yakomyewo okuddukira omulenzi maye abalenzi abato batono natwatukebera ku sensasi yaffe mwe musinga obutaba n'amakulu nadde nkebera sensasi yaffe nga omuwendo gwaffe mutono nnyo kubanga nti mwe abatalina makulu era kamubeere batono omanyi kati obuzibu twafunye kati ate era ne ku muwendo gwaffe abasajja kati ate tuli batono bannaye kamubeere batono bahishi bangi temulina makulu yina kunyumeza emboozi yaki wano okwekalakaasa kuno okwabavubuka ate polisi teyatubira n'omusibe nemuta n'agenda nga tebamutegeera bamukwata mukazi bagenda omukebiranga musajja ngasuze mukomera ly'abakazi kyokera mu polisi gundi tebakukebera bakutwala eri ku rimandi bakolaki amannya ye-identifyinga nga mukazi bagenda ali we babaaliza musululu moja apart together nga yenna tayawuka abasirikale bagamba wetumutwala mu basajja tuyinza okukola nga girlfriend waabwe naye no gyetumutwala mu bakazi tetugakasoba musi bamugamba wejjeeredde embeera ye twemeredde you are free because of mistaken identity